Minister ow'ekisikirize ow'ensonga ez'ebweru ayambadde gavumenti ya kuno olw'enkwata gye yakuttemu eyeesimbawoko kuba Pulezidenti wa Uganda munnamagye yagawumula Dr. Kano Kizza Besigye. Kati abasibe n'abakwatibwa babakwatiddeyo batya mu ggwanga lya Kenya. Kenya tennaba kukkiriza nti ye yakutte. So ebibuuzo bisigala bingi, twagala okuba nti biddibwambu okusobola okukakanya imitima gy'abannansi mu Kenya ne mu ggwanga lya Uganda. Naye nga twagala okukivumirira n'okukakasa bannansi ba Kenya nti bo ng'abantu tumanyi tebalina musango na buzibu, naye tumanyi nti gavumenti yaabwe oba oliawo erina kati okuvaayo okunnyonnyola kino kyabaddewo kitya mu ggwanga lya Kenya, ne gavumenti ya Uganda okunnyonnyola kyo kyabaddewo kitya, baggyewo olukusa olukola operation mu nsi endala nga tebagoberedde mateeka. Ono waaviiriddeyo ng'olunaku lwajjo Kizza Besigye yaleeteddwa mu kkooti y'amagye Makindye era n'aggulwako emisango egy'okuba n'ebyokulwanyisa. Ng'ono yabadde ne munywanyi we Obedi Lutale nga bano baggyibwa mu ggwanga erya Kenya gye baali bagenze mu kwetaba mu kutongooza akatabo aka munnabyabufuzi mu ggwanga eryo Martha Karua. Taken seriously and the court is adjourned to 2nd December 2024 for mention and ruling on what you have submitted on. And both of you, the accused persons, you are hereby remanded to the government prison. Omubaka Muwaddanku Nnyingi mu kwogera ne bannamawulire alaze ng'ekikolwa kino bwe kitali kirungi era nkiswaza nnyaffe Uganda. N'omuntu yenna agenda okuzzibwa aweebwa olukusa oba right mu mateeka okusooka naye okwewozaako n'okuwakanya okuddizibwa. Buli we kibuusibwa amaaso oba togoberedde nkola erambikibwa mu mateeka oba gye tuyita extradition, ekyogerwako era ekibadde mu mawulire ne mbabadde bakyaziza Kano Besigye kiraga nti bwe yakwatibwa teyazzeemu kulabibwako, eyamukyazizza yavuddeyo mu public n'agamba nti n'emmotoka eyabadde mukimye yasigadde mulinze, bategedde luvannyuma nti kati ali mikono gy'aba yakwerinda mu ggwanga lya Uganda. Kino nno kitukakatako okuvaayo okukivumirira. Ono era asabye eggwanga lya Kenya nalyo okuvaayo okubaako kye lyogera engeri nti bano si be bokka abaggiddwa mu ggwanga erya Kenya mu nkola etali nnambulukufu. Kinajjukirwa nti ne gye buvuddeko waliwo bannakibiina kya FDC ab'e Katonga abaakomezebwawo kuno era nga bano babadde baakava mu nkomyo. Twagala okukakasa abantu b'e Kenya nti wadde kitulumye era kitukosezza nnyo nga bannayuganda, naye bannakenya tukimanyi nti b'abantu ba bulijjo bino ebintu tebabiriimu era tebalina mutawaana gwonna, n'amaloboozi gaabwe ge baleezinze tugalaba. Ebibuuzo bye twagala okuddibwamu biri eri abakulembeze ab'amawanga gano erya Kenya n'erya Uganda okutunnyonnyola kati biki bye batandise okukola wakati w'amawanga gano ebikosa rights z'abannansi nga basaze ensalosalo z'agana amawanga. Muwadde era ategeeza nga ne paalamenti z'amawanga gombeerire bwe zitaasazeewo kikolwa kino. Tulowooza nti ebankolagana wakati ndowooza wa Museveni na Ruto naye ng'eri bweru w'amateeka gye babakoze kyova olaba nga e Kenya bannansi bavuddeyo babuuza ebibuuzo n'ekitongole ky'amateeka ekya Kenya nalabye nga kivuddeyo nga ekyo kireizinga ebibuuzo nti bino byakolebwa bitya mu ggwanga erya Kenya. Kyakubiri ne wano mu Uganda naffe tubuuza bibuuzo nti yes mutulaze nti mumutadde mu court martial, ekyo kirala, naye mwakoze mutya operation mu ggwanga eddala. Era ebibuuzo byaffe kati bikyali ku level ya mukola mutya operation mu ggwanga eddala nga tegoberedde mateeka, ate nga ne webanga yandikolebwa ng'egobedde amateeka era ebirina okukolebwa birala. Mu mbeera y'emu akonyeko ne ku nsonga eza Raid Samuel James Amin ng'ono amanyiddwa nga Muzungu Boda eyaddisiddwayo ewaabwe. Engeri gye yawambiddwamu mu Uganda naddizibwayo ewaabwe e Bulaaya olw'okuba nti bannayuganda bangi bakolera mu mawanga ga Bulaaya era n'eggwanga lya Muzungu Boda tuneyo bannayuganda bangi neewaza okulimenshoninga mu bugenderevu, naye bannayuganda bangi abawangalya mu ggwanga Muzungu Boda mwazaalibwa era ne mwali omutuuze era nga gye bali bakola emirimu egy'enjawulo tebalina oba oliawo kutulugunyizibwa ku batuusibbwako. Naye bwe twesanga mu ggwanga lya Uganda
ng'ate owambye munna omulambuzi n'omuzaayo nga togoberedde mateeka nga bwe twalabye, ekyo nakyo kireetawo ebibuuzo bingi. Kinajjukirwa nti ku ntandikwa ya ssabbiiti eno omwogezi wa minisitule ey'ensonga z'omunda Simon Mundeyi yavaayo n'atangaaza ku nsonga z'ono. Waliwo n'ebintu ebimu byali akola nga biraga nga obwongo bwe obutaali butuufu bulungi. So ebintu ng'ebyo tulowooza nti tebyali bituufu, byali birungi. Ate bwe twali tumufulumya ku airport yeeyisanga ekitagasa ku airport ng'aleekaanira abakozi ba gavumenti buli gwalaba kwegamba twalaba nti omuntu oyo ayinza okuba nga waliwo ekimubulako. So kwe kumuzaayo ewaabwe e New Zealand, first of all balabe oba mutwe gwe mutuufu oba si mutuufu. Era bwe naaba azeemu okukoma wano ng'alina empapula entuufu ezimukkiriza okukola akomewo, tetujja kumugaana okukomawo kubanga tetwamuwa deportation nga bwekyali ku social media. Yise Kigongo kulwa Channel 44 olweggulo.